Bamugobye mu nnyumba baawe namusuulira ebintu ebweru n'atambula n'agenda. N'akaana ako nga bw'okalaba ne basula ku kkubo. Era nasuzaawo ku kabalaza wabweru. Wasuze wali wabweru? Nkedde ku makya nga ndaba omukyala alina ng'ate nali mulabyeko ng'alina ebbebi n'ebintu babisuddawo nenzija ne mubuuza ki. Ne mugamba asobola okuyamba ali omu tugende ewa kansala wa kino ekitundu Maama Saamu. Kati kwe kumuleeta ne muyingiza muno wa Maama Saamu. Era olugize n'akeera wano kansala sirina wakulaga sirina kyakulya sirina wakubeera. Kati Nebimusobera nange. Sirina wensobola kubeera. Mubadde n'obutakkanya ne bbaawo oba lockdown yeetabuse? N'osalawo ojje wano Maama Saamu. Omukyala yazije ku lubalaza weddasuze wekeredde ku makya nambuza kinangamba tugende wa kansala tulabo baanaakwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza abaganda bange amanya yenze Sakozi Faruku. Eno gyendi ndi side ze Nansana ewa Maama Saamu. Maama Saamu y'omu ku bakansala ba Nuupu naye embeera gy'ayitamu yankubidde simu nange Faruku. Ekiriwo abantu ebintu bintabuseeko nange bintabuseeko biki kakati nzize tulabe ensonga za Maama Saamu. Bamukasukidde abaana simanyi biki simanyi abakazi basulawo we bintu ng'ebyo. Kati sitegera lockdown ekaaye omusajja akwata omukazi n'amugoba n'amuga agenda. Kakati bano bye balonda bibabeera n'ako akazito. Kati tuzze tutegeere ebintu ebyo bigenda bitye ne Nansana. Ndowooza environment era baganda bange mugiraba. Tuli powered by Sozo Property Consultant. Bagamba oba olina byonna eby'omunju ebya restaurant ebya gym nga biri mubeera nnungi mwana watu tomagamaga bibawe essaawa zino. Ne muganda wange akugamba restaurant gendawo ofune emmotoka ku kibanja mpole emmotoka bwe ziri. So tugendeko Maama Saamu tumukyalireko atubuulire ebintu byabwe biri bitya embeera eri etya nga ye. Maama Saamu, Maama Saamu, hello. Ogamba era kansala. Kansala ndi wano. Kyeki. Bonna nsanyusa okubalaba. Tuli awo si birungi bwe bito tebitegeerekeka. Covid ali atya? Covid yatubonyaabonyezza ekyalo kino kyonna kyatabuka. Ekitundu kitawufu yenna Nansana kitabuka ki? Era ndowooza kemuzze tuddemu ku maanyi. Ate tuzze kubuuzaako otubuulire ebintu biri bitya. Oli sede? Abaana baliwa Maama Saamu? Abaana we bati baabo bakola banoonya ku kintu kye balya. Okay. Embeera si nnungi. Okay. Ng'olina abantu bangi kati? Wange biwanvu. Nina FAMILE nga womanyi kansala. Era ebizibu byempitamu bingi nnyo. Abantu engeri gye nkiikirira ekitundu kati sikyali maama wa waka ndi maama wa Nansana. Buli muntu yenna ow'ekizibu ajja wano okukola ki okumuyamba. Abatuuze tebalina mmere, abatuuze buli ayasuzizza omulwadde buli alina ekimutawaanya akeera wa kansala. Bimusobedde. Ono omukyala bamukasukidde ebintu ebweru yasuze ku kkubo ne kabbebi akokoolaba. Era naye abadde talina wakudda talina wakusula talina kyakulya. Kati sooka ojja otuule wano tulabe tunyumye bulungi tutegeere. Bannange Maama Saamu kuliko akalulu? Akalulu nakayitamu taata. Mbadde ndudde okujja okulaba okuva lwe twagira luli twakoma luli. Nga korona oba yakatandika? Mu first phase. Nanti katagira mu phase. Kiri kitya embeera eri etya? Embeera mbi. Akalulu twakawangula naye embeera mbi ng'era bw'obadde ogiraba okuva olwo tetuddangamu ku normalizing kudda mu mbeera eri gye twalimu. Kiki mbeera ki ekigifuula? Nti emirimu tewali. Abantu tebakola. Of course bw'oba tokola n'ebyokulya n'okwerabirira tebibeera byangu. Ate nagenda luli nali maama wa waka kati ndi maama wa Nansana. Obuvunaanyizibwa ne bweyongera. Nansana otwala Nansana kikaki? Nansana nga munene. Nansana ntwala mu Westward. West yayitawa?
munene alimu LCs 4 ozikwasaganya 4 okay kukadia nupu esebo kukadi alright kati njagala tutemeteme mwatandise okufuna ku misaala kuba nawulidde emisaala egisooka gyafulumye in fact ekyo naffe tubiwulira mu central ndowooza eno terina nkiiko zituula ozimuli wakiso tetutuulangako tetunaba in fact tebanaba na covid ebintu byonna byonna yabiyimiriza tebatukkiriza kutuula tetukiikanga nako yabenakawanga batuula nze nina kansala bange abekyanya batuula eri ndowooza mu kibuga bo baali beeseetinze kuba n'okulayira ko baalayira manguko nga ffe tetunnaba okay kati embeera ya offices zino ze mulimu eri etya gavumenti eteekayo ebikola gyebiri ebikola tebiriyo office nkalu office kyekiri mu offices actually babadde tewannabaawo kitambula ky'amaanyi kubanga n'emirimu gyennyini teginnaba kutambula tewali kikolebwa mirimu ki kyotegeeza local councils zirina okukola tezituula tuba tulina okutuula ne tuteesa naye kati babadde mu byakulonda mu byakukola kimi ate awo covid wayingiriddewo kati tewannabaawo ekintu kyonna kitambula so government tennaba kubaako kiko kyonna kikola wadde bwe kiti ku mitendera gyonna n'aba NRM oba bino biri fenna kasita abanga wa local council fenna tubayi tetunnakola fenna kati embeera y'abatuuze ogisanze otya nga ggwe akwasaganya kuba kati abatuuze balina okuba nga batandika bo tebaagala tegeera oba batandise okufuna emisaala oba tonnafuna actually bwe obuzibu bwe tusinza okusanga abatuuze tebamanyi kigenda mu maaso bo bamanyi balonda kansala waabwe byakola ki byaggwa in fact ne zino sente eza prime minister zabadde agaba era ng'abantu batunuulira ffe nti kansala nga ffe tetufuna naye nga tetuzimanyi bazigaba batya tetumanyi alina kufuna kugamba tetubiriimu wadde kyagala owayirize nabbanja nga bagamba nansana bagenda mumaliriza okugaba mugenda kuggwayo kati gwogamba otya nti abenansana bawayiriza nabbanja mugambe abantu tebannaba kufuna kuba ati lisiti kati nze ntuuka ku division watawuni kiraka ne ndaba lisiti naye nga lisiti eyo osobola ku page enamba okufunako ndowooza omuntu omu ayinza okugamba nti oba nze nafuna bonna abantu tebafuna ssente ndowooza kyava mu kuwandiika abantu tebababuulira bulungi kyakkola kati ate n'embeera ya Uganda nga bw'ogimanyi kati nze nsobola okubeera wano ndi muganda wo oba mwannyoko n'oŋŋamba nfunirayo layini y'essimu n'okwata kadiyo n'onfunira layini y'essimu nemba nga nina layini yange kati bwe yali yeewandiisa yaddira buddizi layini eyo n'agiteekako kati ate oluvannyuma lw'okugaba ssente bagamba amannya agatakwatagana ndagamuntu yo na simu kaadi tojja funa bye batabannyonnyola before kati awo abantu beekanga beewandiisiza naye nga tekuli anti kati awo lwaki temwenyigira mu kuyambako eno ku ground ba chairman okubeera nga mulongoosa enkalala zino mu abakulembeze abawansi nabbanja n'ategeera abantu abatuufu abalina okufuna ssente that is when nga baati involving but we were not involved at all okakasa tetwabiriemu ffe tawuni kiraka ye yawandiika abantu betutamanyi oba balina kuba na qualifications ki n'awandiisa nga tulaba bawandiika nga bakansala tetubiriemu so nga ate ffe tutuuka ku muntu owa wansi ne tulaba eriyo n'abatalina masimu nga talina masimu nga teyeewandiisa lwa ssimu eriyo agamba nze neewandiisa endagamuntu naye nakati tennadda naye ng'omulaba ali bubi kati abo kye bakola bakeera wa kansala bakeerawo kansala tetulina kakati tutemeteme lisiti zino eziri wansi eno abantu bano bagamba bagenda ofuna ssente lisiti zino zentuufu abantu bano bali ku lisiti batuufu oba abantu bano nabbanja alina okutegeera ekigenda mu maaso ku ground because mu abali eno wansi lisiti kuba tuwulira ti abantu abali ku malisiti simanyi sibawa ku kitundu simanyi bawa simanyi bawa kati gwe ali eno akwasaganya abawansi abantu bano be bagenda obawa ssente oba be bawadde ssente batuufu si batuufu kakati eyo challenge gye tusinza okufuna nti ffe tetuli involved mu system tetumanyi bwe bitambula kuba singa batugamba nti bakansalazi musooke mu confirming oba mwe muleeta amannya kyandibadde ate awo kiina bwe kituyingiramu nti ono waali
wakiri ffe ne tumakinga nti ono waali naye talina ndagamuntu, ono waali naye talina ssimu, ono waali naye bw'ati. Naye kati bo bawandiika lisiti oba bajja mu voters register simanyi. Kati abantu abo abagenda okwewandiisa ffe bwe tulaba nga tebeesobola nga tebalina qualities ez'okubasobozesa okufuna ssente. So kati mu butaba na qualities ne twesanga namba y'abantu tekoze eki tebafunye. Kakati nga gwali presenting abantu bano ki ekyandibadde kikolebwa ekituufu okulaba nga abantu bano buli omu atuukibwako kyayina okufuna? Kuba kati buli kitundu kirina kansala atuuka muntu ku muntu. Kati kansala oyo asobola okugamba oyo gundi wa wano olina kizibu kyekina kitunulamu n'amanya nti ekizibu kyalina nti ono entalina ndagamuntu. Ezimu bazibba nga yeewandiisa naye bagimubbako ekiteewalika. Ono essimu munnange nagiwandiika mu linnya lya maama. Ekyo naye n'otegeera ekizibu kye naye nga gumaze otegeera nti batuuze. Kati ate oli mukyala Nabbanja ye byatamanyi. Nabbanja tabimanyi? Biki byatamanyi bimunnyonnyola? Anti ye alina ayagala alabe endagamuntu ya Nakitto Lydia. Ennamba y'essimu ya Nakitto Lydia. Kati tamanyi nti eriyo ne gwe babbyeko eggula endagamuntu ye. Atasobola kujja ku lisiti eyo. Yali gyesalingira ate mulyango. Yes. Otyo. Kati awo byonna ne bibeera nga bikoze eki bifu bo bamanyi baagaba naye abantu babonaabona. Kati mu kyokugaba ssente n'akawungo olowooza ki ekyandibadde abantu okubeera contented? Byombi tebijja soboka kubanga abantu beetaaga emmere ate omuntu ne bwona omuwa akawunga tajja kukateeka ku mayinja akafumba akalye. Omuntu oyo ojja musanga yeetaagayo amanda, yeetaagayo ku mazzi, yeetaagayo ka sabbuuni. Kati obiraba nga tebibalancing. Wallahi. Kakati njagala twogere ku mbeera ate ono ali ku kiwano. Nga bwe nkugambye nti nafuuka kansala maama wa kitundu kati sikyali wa waka. Nfuna abantu ab'enjawulo era ekyo kintu kimmenye nnyo kubanga buli muntu yenna yenna amanyi kansala gw'olina okusolovinga ekizibu kye. Atalina mmere, omwana mulwadde, agudde ku buzibu obw'enjawulo naye aba mukutte ku poliisi oba kafyu addukira wa kansala obeeko kyokola. Kati ekintu ekyo kitusobedde. Omukyalo ono yazza atya kinjagala? Omukyalo ono yakedde ne bamundeetera wano ng'asuza ku kkubo baamugobye mu nnyumba baawe n'amusuulira ebintu ebweru n'atambula n'agenda. N'akaana ako nga bw'okalaba ne basula ku kkubo. Era olugize n'akeera wano kansala sirina wakulaga, sirina kyakulya, sirina wakubeera. Kati ne binsobera era kwe kukubira omulanga nange. Baganda ba ebintu ebiri ku ground eno mukazi ng'ono kati ogoba waaki ye omugoba addewa. Kakati ate bano nabo sije emisaala giri awo nti bafuna emisaala. Kati ate bamusuulidde omwana. Kati jjukira zino keesi eziri eno ku ground gwe kyoba omanya munnange gwali eyo alaba zino keesi mpitirivu mu lockdown wano ate zaatabuse. Kati nabo bano option yaabwe kuddukira eno ku bakansala nabo tebalina kye balina. Kati okitegeera. Kati Mama Sam ono omukyala yagamba afubutuka waati avaawo abeera wa? Omukyala abadde wa ku kitundu kyaffe kuno. Abadde wa ku kitundu naye kati ndowooza nga bw'omanya embeera ya covid bwetabuse omwami abadde tasobola mulabirira oba kiki kati olwagize n'amugoba waka. Aludde ebbanga ng'amutulugunya omukyala naye nga talina wakulaga. Alina akaana kato bwe katyo. Kakati pakola era yamusuulidde ebintu ebweru ennyumba n'agisiba n'amugamba nze wano tojja kunsangawo n'agenda funa gy'olaga. Koye. Najje wa kansala amuyambe. Kati yono wano. Bannange buli muntu yenna ali yasobola okuyamba ku bantu bano oba ku mmere. Kati ono omukyala alina omwana sirina wakubateeka talina kyakulya talina mulimu. Banaye mutuyambe. Mama Doni
manyi osobola okukola kyonna ky'osobola buli muntu yenna nga simensioninze nti oba ono nsaba munyambire ku bantu enamba eri kiyo eyange y'essimu eri 0701 96 34 99 jiddemu 7 9 6 3 yayiyo eri manyago esebo okay teri mwate simayi tata Samu simayi ate tusoka tuyite watata Samu simayi kibi simayi naye nga mbebaza mwenna bannange naddala mu aba media houses okusobola okutukyekingangako okulaba bwe tuli mu mbeera gye tulimu tuyita mu bingi nnyo olumu ne tutafuna na busobozi kubeera nga tubimanyisa ensi naye ng'embeera yeetabuse kati tusooke twogereko n'omukyalo ono atubuulire ye avaawa baganda bange y'ono omukyala maama nkulamusiza amanya gwange Nakiranda Victor obeera wa ojja kwogerako nnyo bakuzaala ewakitange mu Kiteezi kati eno wajjayo oti ate najjayo okuvaana okufuna omwami wange nandeeta netupangisa mulinamu abaana 2 yasooka nankolako ekyasooka nandekawo okumala emyezi 3 naye nga nina benjoleza engoye oyoza ngoye nga covid tannabaawo nali njozanga engoye kati nandekawo kati omwana omu nina mukwano gwange bamuyita Nampera Jennifer asula nakulabye nangamba tojja kubeera mu struggle ng'olina abaana 2 omu mumpe obeere noonayonka obuki obuyansi naye kati nze embeera gye ndimu omwana simuyonsa omwana tomuyonsa omwana wa myaka emeka mwana wa myezi 5 ate oli omukulu wa myaka 2 n'ekitundu kati obadde obeerawo otya byatandise bitya njagala tegeera omusajja asooka nannekyangirako n'agenda n'amala nadda nga bw'obamanya abasajja bwe yakoma nendooza embeera bweriye nga njozeera obugoye bwange naye nampaayo 3 okitegeera netubeerawo nga twetwala bwe tutyo then kati lunaku lwakya lumu n'atambula n'agenda nendooza agenze kuyiya ssente then after n'amala ennaku ezi nga takomyewo mukama we najja naŋŋamba nti bbawo tumunoonya ne mugamba munoonya ate mbadde mmanyi alinamu titwamuwadde ssente emitwalo age n'abula nazo nze bwe yakomyewo yaŋŋamba ekigambo eki siriiwo fulumya ebintu byewabweru eri gyakolera bamukwasa emitwalo 4 nadduka nazo kati amaze ennaku 3 kati bwe yazze naŋŋamba nze siriiwo nina struggle zange tambula ogende kati nze nga ndowooza byakusaabanga ebyabulijjo nagenza olaba akwata bintu nga bikasuka bweru kati navudde mugamba atokasuka linda mpeeko omwana ku mugongo ebintu mbikwate bulungi kyavudde ngamba kyoba okola era nasuzaawo kukabalazaawo wabweru wasuze wali wabweru kati gwe ate lwaki waddukidde nti nze oli omukyala yansanzawo kukabalaza ku makya naŋŋamba kiki ne munnyonnyolamu ye kati ye yandeese wano wa kansala kati abafamire be bali ludda babeerawo daddi wange yafa mama wange yesaamulabako naye nina ba relatives bali luddawo daddi wange omwali wamala daddi wange omulala bamwita Ignace Kajjaddaani ali Lubaga omulala eri gye banziika lwaki tobakubirako ti omuntu bw'obeera n'ebizibu olaba abafamire bw'ofiirwa obakubira naye nga teri akuyamba baba bakwagala luli nga kitaawo waali gwe baswalirako kitegeera naye kati mwene embeera obeera wekka ozannandyebasaawo biki ebisinga okukunyigiriza essaawa okunyigiriza essaawa eno mwana ono nawakubeera banga sina wakubeera ekizibu sina wensobola kubeera mubadde n'obutakkanya ne bbaawo oba lockdown yeetabuse tewabaddeewo nti
waliwo struggle eri awo naye ndowooza naye ng'omuntu talina oba ssente simanyi wabula simanyi oba ssente oba waliwo ekiriwo sina kimanyi. Tokaaba tofaayo tokaaba. So embeera yatabuse ebyaddala. Tolina wakusula? Sina wakubeera. N'osalawo ojje wano omumasanga. Omukyala ye yazija ku lubalaza wennasuze wekeredde ku makya mbuza kinangamba tugende wa kansala tulabe oba anaakuya. Mirimu ki gy'osobola okukola mu nsi? Ana bwe kuba kwoza ngoye naye nga ndi bulungi nga ndi fikali n'omwana wange ng'ali happy nze sirina mulimu gwe sisobolako. Baganda bange embeera yeeyo. Embeera tubagamba nti omuntu wa wansi eno nabbanja yangu yakasente k'abantu. Eno ku ground ebintu byakaaye. Omusajja nalabye wali mu Daily Monitor. Omusajja yawoninga nabbanja naganze otampa sente zange ngenda tema omwana wange mutte. Era nabbanja agira ati agamba ti district eyo tugimaze. Omusajja n'agamba district eno mugimaliddewo abantu mmwe. Mwagimaze tekisoboka. Naddayo n'atema omwana n'amutta. N'omukazi yabadde amutemye omukazi n'adduka. Kakati nabbanja leka suubiza abantu ssente nga tebannazifuna. Wafuna ssente? Nze sifunanga ku ssente za gavumenti. Sifunanga ku ssente kubanga ne mwoli covid bagaba akawunga nenze we nali tebaawawo kawunga. Tewafuna kawunga. Kati kiki oyagala nabbanja nze nsaba muntu omukyala omuzadde ali eyo ba n'omwami alina ekisa nsaba kunyamba buyambi. Mbeeregaanyi kusinga ow'okubeera nayina akalimu ng'asooka kumpa omulimu. Mulimu ki? Sirina mulimu nze gwensosola kiri nti nga omwana nga ajja kubeera seefu. Gwonna ogukola? Nja kukola. Oba kwoza? Okwoza sikutya. Oba kola biki? Nja kukola. Woli? Alright. Baganda bange wenna ali eyo asobola okuyamba ku maama ono. Maama ono emboozi ye mugiwulidde nsaba mumunyambire. Essimu ya Maama Sam weeri mukubire Maama Sam amwagala omukyalo ono mubeerenga mumutuukako ayagala omuyamba mu mbeera yonna. Bino tebiriimu ki bintu bya ddala embeera mbi ebyaddala wansi eno ku ground era abantu bakimanyi bababeera ku ground nti embeera si nnyangu kubanga omusajja yakedde nadduka adduse ne ssente za kampani alese ono omugambye fuluma kati noono kati alagewa kati yembeera kange nejogereko ne maama oli eyalese maama ono wano yamugjeewa tutegeere tumere nga tutegeera ebintu bino nga bwe biri. Maama jangu ugamba otya? Oli otya? Gwani? Ndi mutyanze namukwaya Sara. Namukwaya ogamba otya? Ndi bulungi. Obeerawa? Mbeera eno Ganda. Ganda kiriruda? Kiri mu Nansana. Nansana. Omukyalo oli omumanyi? Omukyalo oyo mbadde nteranga omulaba naye nga simumanyi nnyo. Wamusanzeewa? Nkedde ku makya bino bye tukeera tugenda okunona amazzi kuba kati gaba ga layini. Nkedde ku makya nga ndaba omukyala alina ng'ate nali mulabyeko ng'alina ebbebi n'ebintu babisuddawo nenzija ne mubuuza ki nambuuliramu ng'era bwe bibadde bw'abagambye ne mugamba asobola okuyamba ali omu tugende ewa kansala wa kino ekitundu Maama Sam kati kwe kumuleeta ne muyingiza muno wa Maama Sam. Wamusanzeewa watuufu? Maama Sam oba omukyala musanze ku nnyumba zibadde z'abapangisa awo ez'amaduuka ebweru we musanze. Nga we yasuze n'abaana nannyumizaamu nga bw'abagambye ate ng'empewo enkuba yabadde etonnya ekiro yatonnye nga omukyala ali mu butiti bw'amaanyi. Nange ne kinkwatako nga sina kyakukola ne mugamba ajja tugende ewa kansala. Kwe kumuleeta wano wa Maama Sam. Kwe kumuleeta. Bambi we bali kubeera na mutima mulungi kubeera nga olina omutima gwa community. Baganda bange embeera bweto bweri abantu bali mu mbeera mbi. Omukyala wuuyo kakati gwe taata ali eyo nze sibategeera bannaye omukazi woba tomusobola omukazi mubeesonyiire ddala
mulekera abantu ababasobola balekisi gye bali eyo basobola okwasaganya ensonga zino naye mwebuzaabuza okitegeera Basembe omukazi muveeko oba tomusobola muganda wange eno lockdown egenda bikkula buli musajja kati okitegeera ye lwaki abasajja tebakyasobola kulabirira bakazi kiki mbeera kiki kyekiganye ate kati nabo bakola ekikuba mu Kampala tebakyakola ebizimbe mwe baali bakolera aba taxi bonna babisiba kati ate bo bakola eki nabo beekyawa balindeza nabbanja tebaziraba nabo beekyawa ye wazifunye gwe nange sinazifuna nkalindirira oba mulimba sirimba kuba nange nkalindirira ndi awo era buli kiseera mbeera ku simu ndawo baka message kanajja naye obeera olabaza Airtel za MTN oza kyekirese embeera y'abasingo mother ennaku zino nga basingo mother beeyongere simanyi nawe oli kuomu ku bo siri omu ku bo ndi mukyala mufumbo we bali kufumba kyekirese basingo mother okubeera nga bayitiridde buzibu ki obuliwo kale abakyala abamu tebagala kufumbirwa n'abasajja abamu batya obuvunaanyizibwa kyekyo kye nandigambye kireetera basingo maza kuba oli agamba kangende oba mpayo omutwalo nkomewo gumpiseewo muki mu lunaku nga tayagala byakola ki byakakalukana kubeera awo kyekirese kye nandigambye abasajja bawa akalowooza akasembayo abasajja nga abalabirira omukazi ng'oyo omukyala ng'oyo abasajja kyembagamba oba ofunye omukyala n'omuzaalamu omwana abaana tomusuulirira beerawo buli mbeera yonna tomusuulirira kuba naye bambi aba talina kyakkola oba wamugja ewaabwe nga yegwe katonda we beerawo omulabirire mu mbeera embi yonna kuba bagamba nti tulyawukana tulikola ki simanyi bagamba batya mbuki nze mmanyi bino simanyi mukufa woligwa wendifa balina kye bagamba nti tulyawukana muki okufa kwe kulitwawukanya kati bagoberere baleme kuleka abakyala mbuki mu buzibu nga oba omuzaddemu ng'omwana tebabaleka mu buzibu ng'obwo kuba kati bambi omukyala wuuyo ayina bebi we muto yasuze mu mpewo bafeeyo abasajja babeere n'obuvunaanyizibwa abasajja mubeere nga mulabirira abakyala bano omusajja atasobola mukazi omuwa magezi ki tawasa kweli omusajja atasobola buvunaanyizibwa abakazi baleke essanyu alyesonyiwe kuba oba tosobola oba tomalaako abasajja abatasobola essanyu ly'oku nsi lyesonyiwe ly'ebikomando byo onywereko amazzi weebake tewali agenda kukufaako n'ebyo byokudda oyagala omukazi tomusobola oyagala essanyu tosobola libeezaawo essanyu lino lya bbeeyi liri expensive mwana wange tova eri ne weemonkola so bwetyo bwe tubadde baganda bange embeera bwetyo bweri ku ground honorable minister Nabbanja kusaba ekintu kimu akasente k'abantu wakola bubyo basuubiza abantu bawa akasente naddala oba wekiba kisoboka mutandikire mu bino ebitundu bino ebiri obubi nansana wa Kampala yonna mugirina maapu yaayo mutandike na bano fe ab'ekisaasikale munaatuwa oludda naye mutandike n'abeeno wansi eno abantu bali bubi ebyaddala omuntu okusula wansi awo omuntu n'agoba omuntu si birungi so mwebale nnyo mwebale ddala tubadde powered by Sozo Property Consultant oba olina byonna ebyawaka eby'omunju ebyeresani ng'obikoye bibawe ne Sula Mota gamba gendawo ofune akamotoka ku kibanja mpola